Esorati nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayigo gano aga Yugi Update TV. Kaakati Bishop okuva eri e Masaka agenda maaso n'okulumiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka gwe mukwano gwange. Lwaki ayogera kino? Agenze maaso n'omulumiriza ng'alinako n'obujulizi ng'agamba nti nno bannayuganda bakooye embeera eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Bishop Jumbo okuva eri Masaka we yabadde ayogerako n'abantu mu lukuŋŋaano olumu olwa Kereziya agamba nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeegumbiridde omuze ogw'okuba nga asindika abantu bannayuganda mu kkooti nga basigaddeko kikuba mukono. Agamba yeegumbiridde omuze ogw'okuba nga yenyigira mu bumenyi bw'amateeka ye ne gavumenti ye olw'okusindika basiviliani mu kkooti nga basigaddeko kikuba mukono. Bino nabyogedde oluvannyuma lwa saga eyaliwo gye buyise emabega ey'okuwambibwa kwa Eddie Mutwe ate n'oluvannyuma n'alabika yagenda okulabika nga embeera gy'alimu tefaananika, ng'akinyuziddwa, ng'alumiziddwa, ng'akubiddwa, embeera nga gy'alimu tewuumya nnakabulugwe mukwano gwange. Watali wadde kufuna medical treatment ate ne bamukwata ne bamuteeka mu kkooti. Kakino Bishop Jumbo kyagezaako okuba nga avumirira ng'agamba nti no waaki Museveni yeegumbiridde omuze nga guno. N'agamba zino emigye si mirungi, zino empisa si nnungi. Omuntu waba awambiddwa asaanidde okusooka otwalibwa mu mateeka n'afuna obwenkanya nga bwe kiragirwa, so si kusooka mumucunya, mubuzaawo, mutulugunya, mutuusa ne mutuuka ku extent ng'anaatera n'okufa olwo ate ne mutandika omuleeta mu kkooti. Kati biki bimba mugenda owooza nabyo? Kitegeeza buli kimu mba mwakikoze era n'omusango mba mwagumusalidde dda kubanga gwe muwoza naye abeera talina nabwewololezo. Ensonga eno nno emukwatiddeko ddala nnyo n'agamba era gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibadde yeddako n'etandika okutunula ensonga z'abannayuganda ezibaluma n'etaddawo kubanga ebakwata ebacunya. Era agenze maaso n'ovumirira ebikolwa bino era n'agamba abo aba government officers abenyigira mu bikolwa nga bino basaanidde okuba nga bavunaanyizibwa ku bikolwa nga bino ebyekko eby'obukyayi bibasiga mu ggwanga ebitatana demokurasiya saako ne constitutional rights eza ggwanga Uganda. Agamba eno si y'enkola gye tulina okukwatisaganyaamu ebintu. Omuntu waba ng'alina omusango gw'akoze alina kukwasibwa n'amateeka era bannamateeka balina omukwata, so si kukwata muntu n'omubuzaawo nga tolina nakyomulanga ate n'oluvannyuma n'okomawo n'omukuba mu kkooti ng'embeera ye tefaananika. Agamba nti omuntu okutwalibwa mu kkooti yandibadde asookera mu kkooti nga tannabuzibwawo kutwalibwa mu ebyo basements oba safe house ze bagenda mu maaso n'obatwalamu. Wabula bino abyogedde naye ng'ajjukira nti nno ensangi zino ebitongole ebya gavumenti naddala ebyo ebikuumaddembe byegumbiridde omuze gw'okukwata abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu kano akaseera nga tusemberedde akalulu ka 2026. Bantu bangi abawagizi babuzibwawo naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform bakwatibwa ne basibibwa ne babuzibwawo, abamu tebamanyi na mayitire. Naye lwa nsonga ki? Bagezaako okusindika fear, entiisa ne paniki eri abo abawagira ebibiina ebiri ku opposition okusobola okulaba nga babiteekamu intimidation nga babitiisatiisa basobole okuba nga babijjako abawagizi baabyo mu kalulu akajja aka 2026. Kitegeeza ki? Nti kabonero baakalaze dda nti akalulu ka 2026 akajja kali unfair, tekali fair wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala olw'ensonga nti no baatandise dda okulagirawo ddala ebikolwa byabwe bye bagenda okukola mu kalulu akajja mu generation eza 2026. Era kikulaga kye baatandise nadde okukola. Era twandiba nga tuli wano ng'akalulu kakwatibwamu dda abasinga kibasinze okutya nga bagamba kati tuba tugenda ku ballot paper tuba tugenderayo bwereere kubanga olwedde beeronze dda obudde baakoze dda position ze baagala okwepositioningamu. Bagamba akalulu ka Uganda kali unfair ate teri kyasinze bamala mu maanyi nga kulaba European Union ng'egenda mu maaso n'okudiscussinga mu meeting ne General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yennyini eyavaayo n'alangirira nga bwe yatuusa ebikolwa nga bino ku Eddie Mutwe era yavaayo nga Eddie Mutwe tannakwatibwa n'agamba oyo lumwa mukwata mutwale ewa mukubira engatto era kyatuukiridde era Eddie Mutwe yabulamu ne bamunoonyerezaako. Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku mukutu gwe ogwa social media
n'alangirira n'agamba Eddie Mutwe nga wamwina era ng'ali mu basement ye. Kakati ebikolwa nga bino nga byenyigiramu ne high ranking officer chief of defense force biba bikolwa bya bulabe. Wabula bino biba bitatana institute nga institute yonna ng'eya UPDF newankubadde abakulembeze ab'ebitundu naddala bali mu opposition saako n'abo abakulitisazinga gavumenti bavudde ne bagamba Muhoozi alina kunenyezebwa nga muntu wabula tebalina kunenyeza institute yonna namba erya UPDF ey'amagye. Muhoozi asaanidde okuba nga ateekebwako accountability nga ye omuntu. Wabula nga mwe nkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abakulembeze abali ku opposition bagenze maaso n'okwennyamira okulaba nga European Union egenda maaso n'okufuna discussion ne General Muhoozi Kainerugaba eyali emabega w'ebikolwa bino byonna, eyali emabega w'okutyoboola human rights mu ggwanga lya Uganda saako n'okuttatana demokrasiya. Kati nno kano kabonero kabalaze nga bo abagenda maaso n'okudropinga oba n'okubaakinga enkola eno eya gavumenti gy'eri mu kutuntuzaamu bannansi okulaba nga egenda maaso okulaba nga bafujjirira demokrasiya okuba nga attatanyizibwa okulaba nga eddembe ly'obuntu human rights eya Uganda ettatanyizibwa. Era bano bagamba nti isi kino ekiyinamu omukono EU kino ekiyinamu omukono gw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti n'akabonero ke yalaze ak'okutuula ne badisikasinga ne Muhoozi Kainerugaba chief of defense force ate nga y'omu ku beenyigira mu bikolwa eby'okumalako bannayuganda emirembe n'okutyoboola eddembe lyabwe. Kabonero kabi era tekalaga bwenkanya era kalaga unfairness ku kalulu akagenda okujjawo aka 2026 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era bennyamidde bagamba kino kiri unbelievable era bannayuganda batandise okuba nga bajjamu foreign diplomatic n'okujjamu foreign powers zino amaanyi bibandirowoozeza nti bagenda okubeerawo nga bamonitalinga nga babaakinga okulaba nga munnayuganda akuba akalulu akali fair ne free. Kati bagamba nti nno bibamaze amaanyi olw'ensonga ebikolwa bibalaze biraga nti nno waliwo ekigenda mu maaso mu kalulu akajja aka 2026 oba sinakiini waliwo ekigenda mu maaso mu kulaba nga bano bafasiriteetinga okulaba nga eddembe ly'omunnayuganda likyoboolebbwa saako ne diplomasi yaabwe. Oli ku Yugi Updates ebikosinza oba nga otuwuliriza simanyi gw'olowooza ku nsonga eno osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo naye gwe atannatweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.